Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo kyomuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. Bonjour, je suis Eden Montequila, présentateur d'Horizon des Résiliences, Portraits et Perspectives. Ensemble, découvrons les histoires inspirantes des Africains qui affrontent guerre, crise économique et changement climatique avec courage et détermination. Rencontrez les stars, le politicien, le partenaires extérieurs qui militent pour soutenir les continents. Suivez-nous en ligne pour un voyage inspirant au cœur de la résilience africaine, chaque mardi à 12h heure de Kinshasa sur des alternatives Digitalk TV. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Akawungeza akalungi gumunanga tekumideko olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga basebaseka omwaka 2024 nze omumbeja luwedde Lilian era nga nkulamusaako bankubuuzaako wonna wosinzidde okuba nga ate otulaba. The Voltage gaba masannyalaze gennyini era nga tutambula ffenna buli lwakuna ssaawa ebeeremu y'akawungezi okutuuka ate essaawa 3 ez'ekiro nga tutanya ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku byobufuzi n'obukulembeze bwa Uganda, ensonga z'eddembe ly'obuntu, ebyenfuna, mbeera z'abantu n'ebirala bingi ebigwate mu kkowe eryo. So olunaku olwaleero tugenda kubanga tuyitaayita mu mbalirira y'eggwanga esomeddwa olunaku olwaleero. Minisita wa Finance oba Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija alambuludde ebiteereddwamu ennyo ssente. Essira lisinze nnyo okuteekebwa ku byokwerinda bw'otunuulira okusinziira ssente ze bataddemu olaba nga kale ate awo nno ekyo kibadde kikulu nnyo okuteekamu ssente. Otunuulira ebyobulimi, otunuulira ebyobulamu, ebyenjigiriza, kogamba n'otalema kubanga ogamba nti bajeti eno kale ate esomeddwa olunaku olwaleero. So wetugenda okuba nga tutambulira naye mu kusomebwa kwa bajeti eno waliwo ababaka ba paalamenti abakwatiddwa. Nsonga nno zaaki? Nsonga za buli bwanguzi nga bano kigambibwa nti baali bagambye ate akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu omukyala Mariam Wangadya nti baagala ebitundutundu 2 ku buli 100 ku ssente ze bagenda okuba nga ate bawa akakiiko kano mu mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka 2024-2025. Kakati bano bakyawera ennemba n'emisango gino newankubadde bwe babadde balabikidde mu maaso g'omulamuzi ate bo baabyegaanye. So tugenda kuba nga tutambulirawo. Omukulembeze w'eggwanga naye ayogeddeko eri eggwanga oluvannyuma lw'okusoma embalirira y'omwaka guno naye lwakubeera tabadde nnyo na bingi boolyawo byagasseeko era ategeezezza nti tagenda kwongerako bingi nnyo olw'ensonga nti ebisinga
Minisita Matiya Kasaija abadde abyogedde. So naye essira asenze kuliteeka nnyo nti bwe tuba twagala okutumbula ebyenfuna byaffe ng'eggwanga tulina okubeera nga ate tukompitingira akatale akaliwo nga tufulumya ebyamaguzi ebitukaganye n'omutindo wabula ng'ate n'ebbeeyi tetugipaaluusizza nnyo okugeraageranyizibwa ku mawanga ate amalala. So bye tulina olunaku olwaleero nga tutambula ffena okutuuka ssaawa 3 ez'ekiro era nga mwami Otebe Robert Prince yakkalidde dda mu ntebe okuva mu NRM, omukulu Vianney Muwonge okuva mu NUP naye mu ntebe mu studios mwali mwami Mayanja Robert Wells okuva mu Forum for Democratic Change naye waali. Akati bano bebe Katonga era bo tebabaddeyo wali nga FDC najja nankumbi ate etongoza okuwandiisa bannakibiina mu nkola eya digito. Naye oluvannyuma lw'enteekateeka eyo bagenda nti bannaye bano basobola okuba nga bakomawo ate ne basobola okuba nga baanirizibwa baba nga bakkiriza ate okwetonda. Betulina olunaku olwaleero kabaseke batulamuseeko then ate topiki oba discussion yaffe ebenga etandikirawo. Akazindaalo kako mwami Otebe. Asebo Lilian kulamusizaako baleke emirimu nzikiriza management ya TikTok olaba nti bakyagenda maaso n'okutuwa akaaganya kano tutera tukubaganya ebirowoozo eby'enjawulo eri wakati mu bantu okutuutabuliro bannammakinde mu ngeri y'enjawulo balamusaako bali okukola emirimu bali kutambuza tusemberedde mu gw'omunaana awo nibwo okweteekateeka naddala mu bumyufu waffe nga NRM ne structures olaba nga ekibala kyaffe tukola ki tweteekateekera akalulu ka 2026 because mu gw'omusanvu electoral commission nejja kukola ki ani billing enteekateeka yaazo zaayo bata kuteekateeka gundi register nga bakwasaganya n'emira oba olyawo so nekirala bapoliisi abadde kololo mu kusoma budget abaddeyo nga bajulizi abakulisaayo era njagala mutuuke bulungi ate nakutuuka waka bagaliza kyebungi bagenzeko okuserena tibasiiroza ataza okufuna kukyeggulu ekisala budde ndowooza bwe tuba tukibala zamwe bakifunyemuko wali mukisiiba teyibya kusanga okay neyanza bwabyo Otebe mukulu Vianney neyanza nnyo neyanzege sokera ddala amanyanze mwego gwange Muwonge Vianney njagala okutwala omukisa guno okwebaza management ya digito olw'omukisa gwetuwa olwa platform gyetuwa okulaba nga tuyinza okwongerako ettaffaali ku ggwanga lyaffe era tubeebaliza ddala naye era njagala okutwala omukisa guno okwebaliza ddala kameramaani ali ku kamera omanya abantu bano temutera kubeebaza naye ng'ate be basindika ekifaananyi ekirungi eri abantu so njagala okubeebaza njagala okusanyukira wamu ne bannayuganda abatuuse ku birungi ate wamu njagala okutwala omukisa guno okusaasira abo abaviiriddwako abaabwe wiiki eno olunaku olw'okwesejjo twaliyo Oluweero nga tugenze kuziika vice chairman ku kyalo kw'Empangalira yafiira omwana kitalo ddala naye era njagala okwebaza ba panelists bano nti tuzeemu ne tusinkana simanyi gaffe si buyinza bwaffe ne twagala okutwala omukisa guno okwerabiza Allah Jalla wala olw'omukisa gwatuwa okulaba nga tukyali balamu Robert Totya so yebi. Okay, ndozera wiiki eno Deputy President wa NUP Dr. Lina Zedriga naye yafiirwa omutabani kitalo nnyo kitalo ddala. Mukulu Mayanja Robert Wells akazindaalo kako. Mbalamusiza abatugoberera ku voltage n'embeebaza emirimu nyongera okusaasira abazadde abatanazza baana ku masomero nze mmanyi kye kitegeeza era kusinziira ku mbeera nga bwefaanana bantu balina stress olw'embeera eyo njagala okwongera nga okwebaza management ne technical staff olw'okutuwa omwaganya okujja okubaako naffe betugatta ku mulimu gw'okuzimba eggwanga fena lyetuneeyagaliramu basebe ne banyabo nze Mayanja Robert muzzukulu wa Mukaajanga era nga nze mumyuka w'omwogezi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change nga n'ekitebe kyaffe kikyali Katonga nsanyusa okubeerawo.
Weewaawo nga sinaba kujjako kazindaalo Tebingasanyusa. njagala otandikire ku wiiki yo bwetambudde otubuulire bwa bwe mutuuse mwenga ab'Ekatonga nammwe mwene enteekateeka ey'okuwandiisa bammemba abajja oba mugenda kudda e Najjanankumbi nammwe muddemu mwewandiise. Omulundi gw'oliddamu okwogera nti Mayanja asobola okudda e Najjanankumbi the show yange awo erikoma. Ndi muntu mukulu mwenge ngunywa naye sijja mu studio nga ntamidde. Ekye Najjanankumbi tutudde wano ne tukyogerako emirundi mingi kyaggwa. Baba batereddewo engalo babaaniriza era bagala bwe muddayo. Batulinde. Ye babadde bagenda kukola kyekirala okujjako okutulinda. Batulinde naye ffe tumaliriza countrywide consultations. Tubadde amakanda tugasimbye mu Eastern Uganda. Eastern Uganda no naye badde ne excitement zaayo. Ebadde ne mixed reactions. Naye ffe ekisinga obukulu kiri nti we have gone out ng'aba Democrats ne tutuukiriza akamu ku kalombolombo ka demokrasiya nti obuyinza tebuba bubwo bubeera ne bannannyini bwo. Era system ekola nga bannannyini bwo buli kaseera ogenda oba periodical updates nabo ne bakola ki ne bakutika. So nze ndowooza nti kati mu kaseera kano direction step yaffe ey'okubiri eri clear eri obvious. Delegates conference egenda tulanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana. Kati ndowooza focus esinga obunene tugenda giteeka ku kuteekateeka olukiiko Ttabamiruka. Nze nno lwensuubira nti lwe lugenda okutujja mu kikolimo kya Forum for Democratic Change batuzeeyo ku revolutionary agenda tuddeyo tuzimbe gye bayita Vanguard Party abamanyi olulimi lwa revolution. So nze bye byange tuli busy nnyo kati internally tutegeka delegates conference naye of course era ebinkoledde amawulire byebintu by'ababaka ba parliament bano be batutte bitandise okunnyumira. Mabirizi ajjayo omusango mu kooti gwe yawaaba ate waliwo abalala abaguzaayo kwegamba mu Uganda wobanga ddala oli muzannyi wa firimu toyinza kubulwa storyline ng'oleera Uganda ebintu bingi nnyo ebihappeninga wano. Neyanziza mwami Mayanja mukulu Vian. Neyanziza nnyo neyanzeege. Kisookera ddala eno wiiki njagala okutegeeza omukulu ono naffe tuli busy. Era emirimu tubadde tugikola bulungi. Era eno wiiki twagguddewo essomero ekyali ekitebe ekya Nuupu kati lyafuuse ebbangiriro ery'abakulembeze okulaba nga abakulembeze bateekebwateekebwa. Ensonga eno twagisabadde okuva emabega naddala bw'otunuulira ebyobufuzi byange mu formation yange natandikira mu UID olw'ensonga nti mu UID waliyo okuteekateeka kw'abakulembeze okubatereeza n'okubabuulira kiki bateekwa okwogera na kiki batateeka kwogera n'okwongera okutegeera economy wamu ng'ogaseko political economy ne economics ow'ensi nga bw'ayimiridde. Era njagala okutwala omukisa guno okwebaza bakama baffe abatukulembera ku secretariat olw'enteekateeka eno. Era njagala okutegeeza abatuwuliriza nti kirasi zino twazitemyemu za mirundi 3. Ekisinga obukulu wakati nga tetunnaba kuzitemamu mbadde mmyuka omukulembeze abadde akulembera People Power Youth Fellowship nga fellowship eno wakati nga essomero terinateekebwawo twakkanya ne secretariat tuteeka okukola mutusange nga tulina kye tukozeeko okwongera okukumaakuma abaana bakola ebyobufuzi. Era omulimu ogwo tubadde tugukola nga tumiitinga ku kitebe kyaffe buli Lwakusatu n'abantu ab'enjawulo abalina amagezi ag'enjawulo abaaliko bakatikkiro abaaliko baminisita abaaliko abaka ba palamenti na bonna abo ab'ensonga betulowooza nti bayinza okwongerako ku magezi gaffe. Omanyi kirungi nnyo okunoonya amagezi ate amagezi tegakoma mu kusoma kwokka oteeka okuteekawo embeera okulaba nga ki. Era twagala okwebaza secretariat kyobula twateeseewo kiraasi emu egenda okubeera ey'abakulembeze
abo booli abamemba ba palamenti aba LC5 ne bammeeya ab'enjawulo kubanga tugenze okulaba nga waliwo ekibulamu nga pate kyeteeka okukola okulaba nga tutambulira mu direction wakati w'okutegeera ideology ya National Unity Platform wakati n'okutegeera kubanga bino ebigambo tugenze tubyogerako is a revolution ne bataddewo embeera abantu batandika okwapreciating ebigambo bino kye bitegeeza tubeere nga bw'ogamba nti oli mu struggle tokomaga nti oli mu struggle you are struggling for what kyensuubira nti kirasi ey'okubiri beba batalina bifune nga baprofessionals ab'enjawulo nga bwolaba Edima Stone bw'aba ngazze ye abeeramu eyo kirasi ey'okubiri Edimuto wagenda okulecturingira kati ate waliwo kirasi ey'okusatu ey'aba foot soldier bo nabo bagenda kubeera ne kirasi zaabwe ez'okulaba nga nabo bategeera ani agenda okusomesa aba foot soldier bano abasomesa banjawulo nnyo era tulina abasomesa abakuukuutivu mwekyo ndowooza walabye bwe twabadde nga tuggulawo eyaguddewo kirasi y'aba foot soldier yabadde Council Benjamin Katana atabuusibwa mu nsonga z'amateeka era ekyo kyongera okulaga nti trajectory kwe tuli tulabayo neera nange nzikiriza nkuba omulanga naddala mukulu manja kyayogeddeko nti abaana ku byalo kwe tubeera abaana tebaddangayo ku masomero ebyenfuna si birungi ogenda okulaba nga olunaku lwa Mando balwakubiri naye nga mulinga abali ku weekend so nsaba abasobola okubaako kye bakolako abo abali awo nga oyina ssente nga tisiti osobola okufisaawo emitwalo 8 emitwalo 10 kubanga tulina amasomero agasobola okusomesa abaana ku mitwalo 8 oba 9 nsuubira nti bwona bweyongeddeko ettafaali eryo kijja kubeera ekifaananyi ekirungi era naawe bwe bibanga Mungu agenda kuddiza ajja kuddizaamu musira gavumenti egala egenda kutereeza amasomero ga CID gonna n'ebirala okusobola okulaba nti abaana baganyula mu kusoma kwabwe gavumenti yatugamba nti mu 2024 Yesu ajja kuba akomyewo ate netugamba nti mu 2025 era batusuubiza minisita agambye nti 2025 2026 wetugenda okuba nga tutandikira gavumenti yamaanyi nnyo mu kusuubiza era bw'oba ogibanja kusuubiza ogezaako ku ndala yo kye bayita okusuubiza eno gavumenti yeesinga mwami Viano maliriza alabika mwanyinaza tate yagendako mukandolindoli waweramu obundolindoli nosangamu oti nga yekyanga naga ngenda kwetta kati gukiyinza okulowoozesa nti agenda kwetta nefe abawangadde ne gavumenti y'abamwami Otebe yakandolindoli tumanyi nti ebyo ebisuubizo byonna bajja kubikola bannansi babasuubiza nti mu 2020 bagenda kulaba middle income status covid najja omukulembeze najja mu ebyo byali covid yajja mwaka ki covid wa 2020 kitegeeza emirimu gyali girina okukolebwa backwards kyogamba middle income status erina kutonyanga nkuba abrupt it is a progressive anti bwe baalisomedde mbalirira y'omwaka ogwo 2020 we twalitegeeredde naye covid yajja before nga tebannasoma mbalirira ekyasinga okutukola obubi nti tukulemberwa abateeka okukulemberwa kyovula bingi bijja kwogera kati ennaku zino bafunyeyo enjogera empya titulina mission 2040 nenga bwogenda okutunuulira mu makubo mwe batambulira tolabanga bali focused olabye ddala nga bali ku birala nnyo ne bw'otunula ebiwandiiko olwaliro bye basomedde bannansi olabye ddala ebiwandiiko ebyokukulaminga ebiyitirivu neyanziza mwami Vianney mwami Otebe akazinda alukako manje siringa bano abadde bikola n'agamba nti etasiima ebulaagiwa weewaawo olina kusimbamu gundi ku pate ya mwami Vianney olumu wembeera ngamba nti ebyobufuzi ebirungi fena tulina okukwatira wamu na political parties abantu nti ebbanguliro ebakoze yennali eringa nnali National Leadership Institute neno ya NUP ejja kulaba olwanga ebigendererwa bya gundi by'ebbanguliro ebyo ebyennyini batuulya ejja kuba kirungi ejja kuba milestone nungi politikisi wa Uganda ebiseera ebisinga nti abaana abato singa bwangula mu byobufuzi bafuna ng'akademi wala ebyomupiira basokera mu akademi nayiga tayiga mupiira gwokka wala n'empisa n'ebintu ebigwa mu koweeri so nupu oba nga etali ebbanguliro ekirungi nnyo nasanyuse
ne bafutusolya bateeta mu kumpisa mu banguliro baleme kuliswaza kuba tujja kozi naye ddala waleetako ogundi mu banguliro ly'ekamooca gwe futusolya kati wala bagambe nga mukulu katana yagenda yapatisita essomo eryo ate looya kuti mummanyi ajja kubabuulira nga bibitambula mu ngeri y'emu FDC naye yataddemu enteekateeka yaayo yokulaba nti batandika registration ne baleetayo akapya okulaba nti e-registration bagala kaadi biki ne bateekateeka gundi enyondo gya kaadi kuba mpaka ku milioni 10 life membership ya milioni 10 era ndowooza wamanya nokusaddeeka ove ku luguudo omanyi kisiza wali agambye nti ofisi zaabwe ziri katono naye kataleka kigambo road ziryabukuba kati ekintu kati bakiguddewo jangu omupya tofaayo tubanga mukadde oyingire kisobole okutambula mu ngeri emu bamayanja era ngaomanyi tebabeera ku kkubo bajetuza batambula kumaliza consultation yaabwe naye bafuna resistance okuba eteesa eyo kuba bagamba nti mugende mukole ki mulikosa limwe namulira ti ofisi ekole ki etambule naye nagamba wano nti bano kintu bakisaminga da app bagenda kuba ne protocol tugambe nti abantu bakoze ki abantu bakkiriza naye nga kyali kira bakiriza okukola ki protocol pate eddala which is okay ekirina mugundi ekirala waliwo mpuga alina kyateekateeka Masaka nga 21 okwebaza Katonda Thanksgiving ndowooza omugeni mukulu ye Katikkiro wa Buganda ate gundi agenda okubeera ku misa oyo egundi Saabalabirizi wa Kampala semwogerere naye bweba preparation ezigenda mu maaso zirina kyezitulaga ekiri mu nupu olwaleero nti waliwo trek etandise yadde nga tunatuuka ku mwaka ogujja ababaka okusala kudda mu gundi mu political parties endala kino mpuga kyateekateeka ye trek tugenda otandika okulaba nti baani abagenda okusigala mu nupu baani abagenda ku kiwayi kya mpuuga because nupu bo bagambye tebayitibwa era tebagenda tebalina wonna wonna we bagenda kulabikira ku mukolo gwo. Naye ate wali ababaka ba nupu nga bali ku organizing committee Mugasi wa nupu ewa nupu kayate nupu yatayitibwa iriwa bonga bo tebayitibwa okusinziira ku mwogezi Jones wa nupu etegeeza bonna alina okujja so kyengamba nti gundi ewe nagwa Thanksgiving eyo nga 22 tujja ate kulaba nupu ate endala binava muntu kujja kwa birala nnyo nga bino ebibala bitwebaza mwami Vianney nti mwayo teka ebbanguliro ate so ejja kuba ndala nnyo because ku international scene ennaku zino abakulembeze bafiridde nnyo mu bubenje bw'ennyonyi nagamba twalaba good president wa Iran yafa wano e Kenya omuduumizi w'amagye naye kyekimu then ne vice president wa Malawi naye yakoze eki yafudde okati ekyenjawulo nti ekiri e Malawi wali abaagala okwekalakaasa baga mukulu yamaze okusooka kulangira nti nzija kuba president kuvuganya mukama wange Kaluwa Kajja kubanga ye abadde ku political party endala bakola gundi alliance ne bawungula president yali aliko okujja nagamba wena nga nkole ki kanzije awo bwenye buyitiridde ate obuli bw'enguzi zirunagamba nti president wabavuddeyo twagala alumira eddala basatu ku already bali mabega wa mitayimbwa yasubiza omusaayi twagala eddala omusaayi gwe nga gubulidinga awo nno fota yenyala mna tutakola ki tujja kuba tusanyuse nnyo okay neyanziza nnyo neyanzege mwami Otebe kakati nno tugenda kuba nga tuyingira butereevu mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero okusomebwa kw'embalirira y'eggwanga eno nno yabuse 7,200 n'obuwumbi 136 n'ensimbi endala ezigwamu sente zino ate zezigenda okuba nga eggwanga kwe litambulira mu mwaka gw'ebyensimbi 2024 2025 naye nga budget gye twasembayo kuba nayo 2023 yali yabusa 5,200 n'obukadde obugwamu awo ku mulundi guno tulabye nti wabaddewo okulinnyisibwa kwa budget oba enkyukakyuka ey'amaanyi era nga bw'otunuulira ebyobulamu ebyenjigiriza ebyo nno byonna ne skills development biri mu buse 9 n'obuwumbi 9
otunulira ate ebyokwerinda n'obiraba nga biri mu buse ate mwenda bulambirira. Otunulira ssente ze batadde mu tourism nazo ziri awo si nnyingi nnyo, ze batadde mu agriculture ziri mu kasekalamba n'obuwumbi obugwamu. Otunulira ensonga y'okusasula ku bbanja, yes nayo ensonga nkulu nnyo era y'ensonga lwaki ate bajeti yaffe ku mulundi guno yapaaluuse nnyo obaolyawo okuva ku bangi we twali tugisuubiriza okubeera awo nno nga ku buse 58. So olunaku olwaleero embalirira y'eggwanga bwetyo bwesomeddwa minisita Matiya Kasaija ate atusomedde butya omwaka gw'ebyensimbi gwe tugenda bwe gugenda otambula biki ebigenda okubanga bikolebwa bw'otunuulira ensonga y'okukola enguudo. Olunaku olwaleero ku updates nkuwadde n'ekutegeeza nti bo KCCA ensonga y'okuddaabiriza enguudo munnange ekyaka yakubatwalira ebbanga eriwera emyaka egiwerera ddala 32 okuba nti enguudo mu kibuga Kampala zonna zitereezebwa ebinnya ne biba nga tebikyaliwo olw'ensonga nti ssente ze bafuna ate ntono nnyo wakati w'obuwumbi 6 ne 7 naye nga ssente zino tezisobola kubaako mulimu gw'amaanyi gwe zikola bwekituuka ku kuddaabiriza enguudo. Naye minisita Matiya Kasaija bw'atyo bw'atulambululidde nti enguudo ezimu zimaze okuba nga zikolebwako, ezimu ziddaabiriziddwa naye ate bagenda kuba nga ate bakola enguudo ez'enjawulo. Oluguudo oluyinza okunkwatako Nakawuka Kasanje luno bagaye lugenda kuba nga munnange lukolebwa era mu mbadde y'omwaka gw'ebyensimbi gwe tugendamu olwo oluguudo nalwo ssente zaalwo zamaze dda okuba nga ziteerwa ebbali. Naye essira ligenda kuteekebwa nnyo ku by'obulimi, industrialization oba ebyamakolero n'ebyobulambuzi, ICT okulaba nga ate eggwanga munnange liba nga litambula bulungi nnyo kubanga gy'emiwaatwa egigenda okusobola okuvaamu ensimbi. Enteekateeka za gavumenti oba PDM Myoga Operation Wealth Creation nazo ziteereddwamu ssente obuse 2 bulambirira okusobola okulaba nti munnange abantu baganyulwa mu nteekateeka za gavumenti obuse 2 n'obuwumbi 4 n'okusobamu era nga parishes ziri 1585. Ssente nno zino bw'oba nga ozitunulidde oil and gas sector erimu obuwumbi 920 ate okusobola okulaba nti zino ssente ziyambako ate okusima amafuta n'enteekateeka nga bwetambula okuddaabiriza ekisaawe ate ekyakabaleega n'ebirala bingi nnyo ebigenda okuba nga biteerwamu ssente. Naye abakulu bagenda kuba bongera okutumenyeramenyera bo wawe basinze okulaba nti ate wano wateereddwa ssente zibadde zeetaagisa okuteekebwawo. Bannayuganda bo bwe kituuka ku mbalirire n'ey'eggwanga bingi bye badde basuubiramu okuba nti oba oliawo biteekebwamu ssente ezimala priorities bazitaddewo oba waliwo ekye baali badde bakola ekisingako awo. So we tugenda okuba nga tutambulira ate olunaku olwaleero tulabe ate bo ki kye balabye oba ki kye balowooza ku mbalirira y'eggwanga ey'omulundi guno. Mwami Otebe, ntandikiddewo kiki ky'olabye ekyenjawulo mu mbalirira y'omulundi guno okwawukanako ku mbalirira y'omwaka oguwedde 2023-2024? Ekisookera ddala figure y'embalirira ya trillions 7 abantu bagyogeddeko nnyo naye ndowooza nze ku saidi yange tesayewunyiza kubanga era tuze tulinnya. Ekyokubiri nti omuntu alina okumanya nti kye bayita budget tuba tusuubira nti tugenda kutambulira awo. Olumu tusobola obuta gituukiriza oba tusobola n'okwongerako okuba oluusi tugamba estimated expenditure nti bye tusuubira okukola ki okuspending okukola bwe tuba nga tugambe nti kati gavumenti bwebanga oli wako eyo nti byosuubira oba oliawo okukola ki okukozesa okugula nokola ki. So bwetunuulira bajeti eno engeri gye batemetemyemuko ekyeno oba ensimbi ezibagenda okugaba nti bajeti ndaba nti ekkuta nnyo ku muntu. Naddala nti otunula manifesto ya NRM egamba nti at least nti omuntu ennyingiza erina okweyongera tube nga tufuna kasente kusobola okukola ki okuterekako nodde n'okola ki n'osaasanyako ne mu birala. Kati bw'otunulira bajeti eno kintu bw'otunulira ku security kiye kisobola kukolebwa ne oba olina ensimbi ezifaanagana zitya
n'ogamba kwoteekwa amakolero okwate ensimbi oziteeke mu agriculture naye nga te security eri yegeyege oba nga akutakuta mu galumonde so trillion ziri 9 ziteekeddwa mu security last time twali wano nga waliyo alamu abavubuka batandise okuba abantu abatega mu makubo bakola ki naye security gye twogerako nti esukkamu naawo olaba nti borders za Uganda nti ziri protected from external aggression nti teri mulabe atataganya mu Uganda ng'agezaho okulaba ng'akola ki nga promotinga money economy then mu ngeri yemu ne mu Uganda mwennyini okulaba nti teri gundi basempape oboli abakola ki abamalako bannayuganda emirembe abagezaho okukola ki nese byonna byonna bwe twetoloola nti budget eno nga bwengambye nti ekwata ku munansi munnayuganda era singa buli kimu kitambula entematema y'ensimbi era ne tuzifuna nga yo tukiraba because wetunula budget eno nti URA nga yo balaga nti bajja kuba basolooza ogundi trillion 32 kitegeeza trillion ngana za kwewolebwa kakati ekiriwo kyonna nti singa sente URA bezifuna ne tufuna n'abazira ne batuwola sente abali muno n'ebebweru esente ne zikola kyezitandidde okukola awo omuntu w'amasajja agamba kituufu budget yakoze ki yankoledde neno etujala ne twogera tutya ebirungi ebifaanana bitya ne tuwana security bajja sente bweziti nti education ebyenjigiriza ebyobulamu skills baziwadde trillion 10 naye nga be bagenda ozikwasa ku implementinga oba okukosa ensimbi ezo mbanansi nga balima engalo empanvu at the end of the day tujja kuba tetukola kiba kikuba tetuna kyetukole ki kyetukoze so kati olwaleero president wadde ayogeraawo nagamba nti corruption kintu kibi nnyo nti ebimu ku bye batwala mu nsiko okulwana kulaba nti omusayi abantu baafiira obulamu kyalaba kyekyagala okudda abantu baafa bagenda mu nsiko okulwanyisa ebikolwa nga bino ebyokubba ensimbi z'abantu abantu ne bawagira nnyo kyokka ate mwagala kukola kintu kyekimu kati budget eno so bw'otunuulira gundi ku makolero president abadde agogerako nti ekiboostinga amakolero wana amasannyalaze gandi nga gali ku bbeeyi ya wansi ate nga gali reliable era nali ndaba ndoza amasannyalaze bakadde nga gundi bali mu biliyoni nga 9 biliyoni 9 something ndoza nga biliyoni 9 okugeneratinga n'okutransperinga amasannyalaze ate twali tutambuddekoko nga tulina megawatts eziwerako naye nga ekisinga obukulu tikadde gakyali waggulu naye ekibadde kigabeeza waggulu era be bano ababbi b'ensimbi nga baleeta gundi figures eza waggulu okuzimba just ebibiro limu akati bano bacontractors nabo okuza sente zaabwe nga olaba nti bintu bakola ki baziteeka muki baziwanika nola nti munagala asigala akola ki kandi wesanga nti factories ebifuluma factories ate bikosa gundi production costs zibeera waggulu osanga nti ate ebintu ebifuluma mu factories babya beyi nayo beki eba ya waggulu so ekisinga obukulu kya byonna nti ye gundi nga government oba president nga minister of finance mukunyonyola speaker already obudagamba nti nataddemu sente bweziti muno tulubirirwa kukola kino kati kiri erife banansi okulaba nti budget eno yaffe ate tulina okugiprotectinga munansi alina obuyinza bungi ku budget eno ne ku mukulembeze because abantu bano ababba ensimbi bakulembeze abamu ffe ababalonda ne tubateekayo abamu bayitawo lwa appointive methods nga president yabalonda oba biki be balya zino ensimbi so omunauganda bwoli ati yandigambye nti sente nyingi ekiwoganya munauganda kuba amanyi nti sente singa babbanzi be badde otunuulira mbadde ntupulirako saala opending agamba nti budget eno eba nnungi naye budget ebanga nti buli mwaka obuwumbi 10 bubbibwa trillion 10 zikola ki zibbibwa kitegeeza olwedde ku buwumbi 7 trillion 7 olwedde 10 zikoze eki kireetera munauganda n'okukola ki okubanga teyesiga eba oli awo nti ki teyesiga gavumenti ye nekyokubiri oba ekirala tutunulire gundi ku mulundi guno ekinsanyusiza nti ebyobulimi yadde wali tolaga nti babadde sente ntono tourism nti tuyingiza sente nyingi nate bagiwadde sente ntono mulimu gundi sectors zimu zolaba nti ziri connected ekyokulabirako singa otunulira agriculture bazogiwa sente entono ezimu ne baziteeka mugundi mugundi mu banka eno
abalimi abesobola ne bazeewola eyo gundi mu Uganda Development Bank ne beewola eyo ssente kati fe abalimi abatandika ezaffe ne ziyita mu PDM kuba tolina gundi mortgage esobola okuweewola obukadde 10 naye n'ogamba kati PDM okole ki kamwegate groups abantu nga batano bawe milioni 5 tandikirawo mukole ki benga mukula mpola kati mbadde ngamba tourism ne twaze mutunuulira nti waliwo bakiwali ndowooza obuwumbi 289 kati tourism kiki tunuulira okusinga tuwaze tunulira hotels tunulira security tunulira enguudo byo tuno kati duka side security bajiwadde obuwumbi otulioni 9 security eyo providing buli muna Uganda n'omulambuzi azokulambula jaba ya simi tulina hotels already at least Uganda ina hotels accommodation weeri kakati ebisigadde mu tourism gundi waliyo gundi ministry zijirikiriza nti eyenguudo tenguudo zirina kuzimbibwa security bajiwadde sente accommodation uki weeri ekirala budget eno tugere ku parish model parish model ndoza buchanga government yeteekateeka parish model ebadde transparent ebito okusinga nabagagawale nadi something at least nti ensimbi zituuka ku muntu nga tewali ba middlemen bonna abakola ki abainterferinze otakoja okusaba president nti singa bongeramu kuba buli luwa bawa abantu 10 last week kati nga machinde bawaka abantu 5 okumakinga 15 then which level nakongera batawala 15 kutuza abantu bameka 12 nesinga buli luwa singa tu abantu ngebi 12 nabera ogunde ki batulaze nti beneficiaries so far mu December wa 2023 bali obukadde 2 mu emitwalo 23 mu binamba yes kati nga machineze we utegere bulungi wiche wedde abamifashe 10 bafunye ensimbi emiruka je tuyina buli muluka batama 55 ngojeko omuluka gwe bukasa bwina issues yazo pozi nabala account zabwe zibade nebizibu so this PDM nti president oba government njiwa credit kwecho wabule kibulamu kwongeramu ku nsimbi ezo singa tutuka tugamba at least singa bongeramu ku milioni 2 nti beneficiary afune milioni meka milioni 2 nikaza tube kunganya abantu nge 10 mu group nga yabagira mu group zabwe nti milioni 10 start off ebachi ebanungi awo tuda mugundi mu health and education bazibade trillion 10 wazo gamba nga tono bagasa bite bibiri batebiri very important actually biri na bisatu health education and skills development babaze trillion 10 iya kati singo tunulira budget gawe ngamenti ebara estimated expenditure nti oluse mutu kama masawo nga waliyo need yetagisa babera kibaita gundi waliyo kibaita supplementary but tunulira binsa ada wagundi statistics seed schools bakoze ki ziba constructing nezibulayo nti target at least bagala target ya 230 seed schools ne bade balaza secondary okusoka ze ziriwo ne primary bagakola ki ne primary bagala kutandika kwa ki batandika kukola ki kulaba nga bakola ki nga bazimba amasomero so kusaminga up muzendaba singa budget eno tufune ensimbi ezo nga otuoni bweziri ate nizigwa mikono gy'abantu abalumirirwa mu Uganda tibajja kweza munanga so kuweleza lubuto lwabwe really gundi budget nja kuba mu Uganda ejja kutambula kusetuka ipoze ngamaliriza ekyemisolo era chobola abantu mbadde ngamate oluse kiremesa abantu okusasula emisolo ejje twagala ole mutayiza kanaka kati ngenda kwa esente zanga tebagenda kola ki by the end of the day accountability tegenda kubanga favoring fee abayibachi bayibomusolo so bisera bisinga singa omuntu awaya akasimbika katonako oba indirect tax oba direct tax nena ayita ku lugudo nga lulungi naye security nga yemala necha ne omuna mwongeza omusolo ajagamba akole ki kakanguwe poza choko che Kampala ekyemyaka 3 zengamba just ndoza engineer limbazi bya danyi myambu dumya ate wabadanyumiza nga committee ya parliament sasa ndoza tekisoboka kuba nti mbu Kampala okuterera sente ntono zebabawa bakudabiriza enguudo zino sente sintono the problem jenina mu Kampala
basi nabakula kuri searchinga ku nguudo endala y'endala zeekola obuzibu kapala nti kilomita emu ya buwumbi 10 nate potalo limeya nga ayibwa programu emu n'agamba nti singa at least kilomita esobola okusasuka paka ku buwumbi 6 ng'akyogera so ngambe kyesimbi si zintono naye wabula nga bwetazingamba nti bamafia sababi b'ensimbi bebakola ki bebangi balina okukwatibwako olaze mbadde nga president yatusuubiza omusaayi omusaayi gukulukutire eddala nga tebalina gwe bakoze ki gwe babiseka kaki neyanziza nnyo mwami Otebe ekirala kyesikonyeeko ye inflation gye badde nga batutiisa nti eri ku 10.7 naye kati wetwogerera eri ku 3.2 minisita Matia Kasaija bw'atyo bw'atutegeezeza n'atugamba nti ebyenfuna by'eggwanga byali byadobongana olw'ensonga nti COVID-19 yajja eri ku 3.2 bw'atyo bw'atutegeezeza nti tugenze tukka okusinziira we twali naye kaakati nti n'ensonga y'ebyenfuna bibadde byadobonkana olwa COVID-19 naye kaakati embeera egenze eterera n'atuwa munange n'atuwa okukkiriza nti ebintu bijja kuba nga bitererera ddala bulungi nnyo kale ati bwe tubanga nno munnange bintu bitambudde nga bwe bibaliddwa mu mbalirira y'omwaka guno naye nga nsooka empulireko ewa mwami Vianney kuba kakati be balina lead of opposition era ye gavumenti erindiridde kiki kyojja mu mbalirira esomeddwa olunaku olwaleero ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ekyenjawulo budget egenda okutuukawo bw'oba obadde ogoberera bagenda okugisoma ng'olwedde tumanye ebikola ki nga tumanye ebiri munda naye ekisookera ddala bajeti eno teyina nnyo kyegenda kuyamba ku bulamu bw'abantu aba Uganda kubanga bajeti eno teyawukana na bajeti eri nti sente ze babadde bateeka ze tuyita sectoral ezibadde zigenda mu sectoral kubanga tukozesa sectoral budgeting sente ezibadde zigendayo ze zimu ne zino ze bakoze eki naye ate eno tajeti yayo nene kati ekyenjawulo ekiriwo gojja kugamba 72 just 72 bakubalidde olw'ensonga nti babaze nti balina okusasula 34 trillion so omuntu atuwuliriza saagala nnyo otebakuwa essuubi kubanga mweno bajeti bwe ntunuulira mu kifaananyi sirabamu kifaananyi ky'Abannayuganda ekisookera ddala nina ekitabo kye nabadde nsoma olunaku olw'ejjo eyakiwandika akatabo yakatuuma Lying by Figures olw'okubanga twakoowa okusoma n'ebintu we byogerwa tulowooza nti ebyo ebyogeddwa bibeera bituufu mu figures ne bw'ogenda okunoonyereza ogenda okulaba nga figures zino abantu bazirimbiramu. Museveni bwe yali akola State of National Address yategeeza nti Uganda ekola production ya 5.3 billion liters of milk, ti billioni 5 ez'amata mu mwaka omulamba. Naye kino kindeeta okugamba nti bino bijja olw'okubanga nti mubeera n'ekikula eky'omukulembeze abatakyasobola kunoonyereza bintu, naye olw'okubanga babimuwandiikidde ne tumaliriza nga ebyo ebintu bisomeddwa n'abantu ne balowooza nti byebyo. Naye mu reality bwe tuba nga tukkiriza nti tusobola okuproducinga gano amata agoogerwako the 5.3 billion, kibeera kitegeeza nti tuteekwa okubeera n'ente 145 million. Tulina okubeera n'ente 145 milioni 145 ziwera. Ate ng'ezo milioni 145 buli nte erina okuba at least ng'ekuwa 100 liters. Otegera gye nzija ne Fresian tekisobola
bw'otunuulira ente ziriwo n'ogenda okunoonyereza ojasanga nga approximately 10.5 million. Naye because ekintu kino kiteekeddwa mu figures kyongera okulowoozesa abantu nti waliwo omulimu ogukolebwa ate ng'omulimu teguliiwo. Mu ekyo kyekintwala tukimanyi bulungi nti wano mu byamasannyalaze era lwakubanga ennaku zino natandise okubeera n'omutima kati ebintu bino ebyogerwa bwe nzirayo kyobula ennaku zino mbeera nnyo no document tugezeeko okutaganjula documents zino. Bannaffe bano mu byamasannyalaze batugamba nti bayina mega kilowatts olwo gumuke gundi 19. Naye ne bakulaga nti the one you use as Ugandans you can use like 900 megawatts. Ne bakulaga nti we are in surplus. Era surplus eno tugitwala ne tugitunda mu mawanga agasigadde. But they don't tell you nti mwebyo bye bayina ku population ya masannyalaze agayina over the 100%, 20 population yokka yesobola okwaccessinga 20% yokka yeina ability okusobola okufuna agamasannyalaze. Ne lwakubanga baagala kukuvuga kiri eri bakulage nti ebyamasannyalaze biri bulungi ne bakutwala mu direction. Kitegeeza kinti abakulembeze tuteekwa okutandika okutaganjula ebintu bineeno n'okubitegeeza abantu. Naliko ne Mayanja ne mugamba tulekerawo okugamba abantu nti babbye ne tugamba nti omuntu abbye billions nga 45. Tuyambe bannansi tutandika okukola breakdown zino billion 45 zisobola kukola ki. Abantu batandike oku appreciatinga ebigambo bino bye twogera. Kubanga kati kyafuuse kya bulijjo okugamba nti Muwonge yabbye billion 45 just 45 ngense agenda mu maaso. The population temanyi zino billion 45 kiki kye ziyinza okukolera bannansi bwe zibanga zigenze mu makubo amatuufu. Ekyokusatu bw'otunuulira bajeti yaffe eno Mwami Kasajja atugamba nti 21.4 trillion tugenda kuzijja domestically ge mabanja ge tugenda okukola ki okujja domestically. Kikulaga ki? Ekisookera ddala bwe naagenda mu Sentinel okwewola ngenda kusangawo government nga naye zikola ki nga naye zikwewola. Naye nga tukimanyi bulungi nti nze bwe naagenda ne government ng'egenze zisigenda kufuna. At the end of the day kino kyekireeta interest rate eno it tends ebiseera ebisinga egenda waggulu. Kubanga kisooka zino banka zina limited funds. Kati wazibanga zina sente zino ntini eze ziriwo zeziweebwa government. Then bannansi tebasigaza mukisa kubanga jengendo okwewola ne mwami government jengendo okukola ki jengendo omusanga. Kati bino ebikola bineeno byongera okukulaga tewaliiwo kikolebwa. Ekirala bwogenda n'otunulira mu interest rate season eziri wano, interest rate gy'onaafuna waneeno egenda kwawukana ne gy'onaagenda tugeze ogenze mu Exim Bank. Exim Bank ogendayo ofune loan ng'eri ku 1%. Ogenda ku Stanbic nze oba DFCU bwebanga Muwonge ebadde empera ku 18-20. Kitegeeza ne government kubanga government erwawo okusasula bagala giwera ku 21. Kitegeeza ki? Ebyenfuna tebiri bulungi newankubadde nti baagala okulowoozesa abantu tibiri bulungi. Government erwawo okusasula naye ina securities eziri more dependable okusinga individual. Ensonga lwaki banka zigetinga template sente ez'okuwola okuziwa government okusinga gwe vye. Kati ekyo abakola ebyenfuna kyongera okulaga nti waliwo ebintu nga tebigenda bulungi kubanga osooka okwapreciatinga nti you are running a deficit budget. Ekisooka funds budget gy'ogenda okulwaninga sente zo tozikola ki toziyina. Ekyokuna nkyogedde emirundi mingi waneeno ensonga ekwatagana ku security. Ffenna twagala eggwanga eritebenkedde era bino tetubyogera nti lwakubanga eggwanga lino tetulyagala. Tetubyagala nti lwakubanga twagala okuteekawo obutabangufu. Naye tugamba
olw'okubanga nti tuzimbye obwannakyemalira bannakyemalira bonna kye beefaanaganya world over ssente baziteeka nnyo mu byokwerinda ekibateesa ssente mu byokwerinda si kukuuma bootebbe kyovula bootebbe essaawa zino akaaba akugamba emigere gye batukuba eri naye yakulaga nti ateekayo 9 trillion naye olw'okubanga nti tubeera mu mbeera ey'obwannakyemalira ssente zino ne zigenda mu foomu ya classified ssente ezitatunulibwamu ezigenda obugenzi ze zino ssente z'owulira nti powa yalina ebisawo by'ensimbi gundi ono ow'ebudaadiri yali alina ssente ezo zino ssente ze zibeera zino z'olaba ezitutawanya bannabyabufuzi ezongera okututeeka mu mbeera eya political patronage. At the end of the day, tezijjayo kifaananyi kirungi kubanga njagala okuwa ekyokulabirako ddala senga ssente ezo tubadde nga tuziteekayo twandirabye ebintu bino wammanga twandirabye bannaffe abali mu bitongole bino ebyenjawulo ng'obulamu bweyagaza mwe abalina baganda bammwe nga bali mu poliisi oba nga bali mu magye you can testify babeera mu mbeera esinga okubeera embi basula mu maama yingira pole basula mu biruumu ng'ekibyawula kateni nga tebalina privacy naye kati batugamba nti ssente zisinga gye zigenda kikiri kyengezaako okugamba nti at the end of the day zino ssente tezikola ekyo kye zirina kukola ziggwera mu nsawo z'abantu. Ekyokutaano bannaffe abagamba mu parish development model nze ndi ku rekodi nabagamba parish development model tegenda kukola naye ate batulaga abagifunyeemu tegenda kukola ebyo bakulimba kyekikaata zino miliyoni 2 za bulimba ze batugambye by figures ne ssente ze bataddemu tebataddemu 2.4 trillion bakulaze ssente ezo zebakawaayo ezo zebakawaayo genda osome bulungi ekiwandiiko naye zebagenda oteekamu committed to put 1 trillion naye bajja kuziteekamu naye point yange wenjagala okwawukanira it is the visibility study program zino bwe zibanga government egenda kuzi enrollinga wateeka okubeerawo okugezesebwa okwenjawulo. Nali wano ne nkugamba nti amawanga gakulira ku bintu ebyo ebintu ebyo bisatu bw'onaabanga tobyandolinze ne bw'onaawa mayanja ssente za PDM agenda kuzitwala mu bintu ebibiri bye nasooka okugamba. Agenda ziwerayo omwana we agenda asome agenda kuziwa omwana we ng'ali mu ddwaliro kubanga tasobola kubeera na ssente za parish model ng'omwana we ebyobulamu bye si birungi. Nga kiki tugamba twali tugamba parishment development model yajja mu mbeera ng'ezze kuzannya byabufuzi n'okulowoozesa abantu nti waliwo kyesobola okukola oba mwe mugiteekamu ebyobufuzi. Ffe twagamba bwe tuti kubanga tesobola kukola kubanga abantu b'owa ssente bafaanana batya. Mwami Oteba akunnyonnyodde nti waliwo n'abaakafuna ssente. Oteba ayagala kwesimbawo ku bwa mmeeya njagala okumugamba ekigambo kye era be bawadde bali mu bitundu byanoonyaamu akalulu. Kati nze njagala kuwawo muwaako ono genda onoonye ku bantu abaasooka okufuna kwezo ssente gendako mu bizinensi zaabwe olabe ki ekiriyo. Tebalinamu na capital ssente zaabaggwako. Why? Tosoose kuwandolinga ziri nsonga bbiri. Ssente bazijjamu ne bazitwala ku masomero. Ssente bazijjamu nga banoonya bulamu. Oba ensonga eno mwe mugitaddemu ebyobufuzi okulemesa bannayuganda okuganyula mu nteekateeka. Tosobola kwawula byabufuzi kubanga n'abaatemyetemye zino ssente babadde bannabyabufuzi. Palamenti bwe beetuulamu tetuulamu bafuyi ba mingi etuulamu babyabufuzi era ab'ebyobufuzi be batemaatema eggwanga linene. Nakiki njagala okugamba parish development model amawanga kye gakola nga tonnaloolinga puroguramu eno mu ggwanga lyonna ky'osooka okukola kola visibility analysis sooka ogende mu mambuka obeeko boowa okole portion just noonyeyo parish emu jangu mu centre onoonya parish emu mu east ne mu west yonna onoonyeyo ki parish emu osooka owaabo oba monitoringe bonna abo monitoringa n'olabanga waliwo enkyukakyuka loolinga puroguramu bano bino bye babagamba tebiriiyo kubanga n'abantu be basooka okuwa. Nze ndi wa mukisa nina omukyalo omu gwe nsapulayinga
nti bamuwa ssente n'essaawa sino bw'ogenda mu kaduuka ke teziriimu kikitegeeza ki wateekwa okubeerawo bye tusooka okwandulinga kubanga ekisooka ne KCCA bwe yajja naye ng'eyagalirawo omusolo bwe tuba tuonolinga pulogulamu nga mwagala kuyamba abantu abali wansi tusooka na kubagamba nti abantu bano lwaki tetubalaga obulungi bwa gavumenti tugaa nti tuwadde tax incentive zino ze muwa abazungu kubanga lulira linakugaa nti Mwami Museveni agenda ku street ze Sri Lanka n'agenda mu buwangwa obwo najja mu bemuyita ba investor n'abaleeta wano tosobola kubeera investor nga sente toyina kubanga first production eteekwa kubeera capital oleeta investor wano ettaka fa abagenda olimuwa tugenda kumuwa ne sente totunuli ekyali ku essaawa zino ekiri ku Pearl of Africa Hotel ettaka lyali lyaffe but alemereddwa sente z'abannansi zigenze then government Mr. Museveni is committing on our behalf okumuwa 600 billion neyanziza mukulu Vianney ngenda kuba nkomawo gy'oli ensonga za budget nno zikyali nnene naye nga njagala mpulireko okuva ewa Mwami Mayanja kyali mu kusoma embalirira y'eggwanga eno abali ku ludda oluwabula gavumenti tebabaddeeyo era nga bwe balambika ku State of the Nation Address nti si baakubaayo ne ku kusoma embalirira y'eggwanga ate era ne ku mukolo guno nawo tebabaddeewo naye nga yo esomeddwa era Speaker wa Parliament wabadde ate awa ebitiibwa abakulu ab'enjawulo oba abakungu ab'enjawulo ababaddewo ne Leader of Opposition naye bamuwadde ate ekitiibwa kye lwakuba nti ye bagambye abadde alabira virtually abadde ku mpewo oba ku mutimbagano kwabadde agoberera ensonga zino naye Mwami Mayanja Mwami Oteba tugambye embalirira y'omwaka guno oba embalirira y'omulundi guno y'abantu be bagenda okusinga okuba nga bagiganyulwamu okusinziira bwamenyemenye ensonga eno gw'okiraba otya ku sayidi yo basebe ne banyabo mujja kutusonyiwa kati tukuze eri ebintu ebimu ebituswaza kati ntudde ku TV nazaala wange oba maama nzaalira omukyala agoberera so ngezaako okwegendereza ebigambo ebimu mfunye empewo Otebe bwakudadde tino budgeti y'abantu naye njukirako esabbiiti gye tukubye emabega bwe twali twogera ku State of the Nation Address nayogera ku because naga nti tusooka mu State of the Nation Address tugenda mu budgetary reading nga nti budget eno eriko n'ekigambo ekyagiteekeddwako kya luzungu kumanya ekizibu nnyo leero nange nzize mu studio nga nakyerabidde naye luli nali nkirina ono bano bakyali bato budget ya koligenda Mwami Otebe eno koligenda budget eno koligenda abatugoberera etegeeza ki ti abasajja batuula balina obudde bwonna okutegeka bwe bamala okutegeka baba banatera okujjula ne bajjukira nti bingi nti tebaategese kati ne baddayo ne batungirira eno ebudget ekyasinza okutulabisa obubi era eno obuzibu ne Mathia Kasaija omusajja oyo oba alina abaana eka kubanga Kasaija oyo waliwo mabegakawo yatugambako the economy COVID najja Mchala Lilian with due respect nahitinga economy yaffe with due respect nkwegayiride waliyo defense zokola nga teziri scientific but that is what the minister told us eggwanga eryali ku trajectory ya middle income status by 2019 by close of 2019 incident ya 20 ya COVID yali tesobola tutuuse no mu koligenda okusinziira ku minisita ye bwatyo bwakirambika kakati Mchala Lilian leero kye nziza okukola kubanga nsanyuse nti Otebe asize ekifaananyi kye ekya budget ye n'agamba y'abantu naye naffe ebukunja gye tuva esowaani tugula zakuliirako bantu ntegerekese Vianney najjayo technical ages eziri mu budget kati nze kyenjagala okukola kiri kimu anyabo ne baseba batugoberera ffe tuli bannabyabufuzi era tukola butaweerwa okulaba nti tulabika bulungi nnyo maaso gammwe
mwe musiriwale mutwongere okutwesiga ffe tukole bye tukola ki gavumenti zonna naddala ku Ssemazinga Africa abantu batya gavumenti tezitya ki kubanga mu mawanga nga gavumenti etya abantu okiwulira tosobola kujja n'osoma budget efaanana bwetyo leeta alone n'otuma n'omubaka mu studio efaanana bweti ajja ayongere okuttaanya okusiga akazigo. Budget eno bw'oba oyagala nga tetunaba nagigendamu mu technicalities zaayo njagala kuyamba abantu bategeere nti president ye minister wa finance era ye nannyini budget naye bw'ayisa budget eya biliyoni emu tumuwaako 3%. Eryo tebakyogera nze munabyabufuzi nzekka asoose okubikula ku byama bya state nembiteeka ku mpewo kubanga Lilian nkubuuza nti basooka ne bakola budget ya sente mmeka 58 naye ng'olede nayo yali mirako budget twalina bye twagala okukola bingi nnyo nnyo naye ng'obusente tugenda kukola ki obusente ffe nga ffe tetulinaawo obusingamu obungi tugenda kusabiriza bweru kyokka nga mu kaseera kano enkolagana yaffe n'abo betusaba ab'olutentezi eyonoonese ntegerekese nti gavumenti yaffe ediringa n'ebibi bibiri at the same time image yayo eyonoonese nnyo era mu diplomatic circles ekigambo kiri sanctions ate zikyajja kati gavumenti ekusanctioninze tosuubira nti akasero kokosabisa egenda kakola ki kateekamu ngabo badde okola ki ngabo badde osuubira kati nze ekinnuma olwaleero tulimba abantu nti budget ya sente eri gye twasooka okukola nga tenafuuka koligenda yali ya bizibu era nga singa twalina abakulembeze abeesimu bandigambye abantu ne mwesibe 3 tezikyakola ki tezikyamala kati ate ne bajja ne badiimuula emiwendo weebuuza nti ezo sente ze bali mu kulogootaniramu zigenda kuvaawa because batubuulidde Uganda Revenue Authority esobola trillions zimeka 3 kakati waliwo trillions 4 si bwe kiri anti kati bizibu kubanga n'okwewola baatukoowa. President agambye yetakkiriza nnyo byakwewola. President Museveni musajja mulimba akkiriza nnyo mu cutting up. Nze njagala nnyo okubeera mu debate nga society ninawo enjija ninawo enjitwala. Nze ngamba kati tukkiriziganye ku show eno. Waliyo ebintu President Museveni ebitaddamu mwesibako na kumuwaayiriza. Tetuddamu okwogera ne President Museveni ku kyenguzi. Kubanga mu archive ayina contradicting statements nyingi nnyo. Nti omwana omutajja agoberera mayanja bw'abanga agenda mukwasa ekalamu asiga ekifaananyi kya Museveni kuli enguzi agenda kubuzaabuzibwa leero ayogera kino enkyayogera kiri ne luli ku State of the Nation Address Otebe wamusuubirira okukola ki kati agenda kuleeta musaya amalaga nti newe n'abakuba ennyo n'akola nani. So banyabo ne basebo budget eno bwe mbadde njirowoozaako nezijjukira ebigambo oba mukulembeze wa Mali no wali okubano ba president abakajja yatuga nti government yaabwe eri gye yamaamulako erina company mu ggwanga eryali effuzi ly'ettwali ly'eggwanga eri nga company eyo ehandolinga budget yaki era naga nti abakulembeze b'omu ggwanga eryo bagendere ne bakola ddiiro ezaabwe ez'obuntu nti bw'onoogenda n'osolooza kubanga bw'otunulira theme kusolooza nakukubirira abantu okulaba nti batuuka ku level esoloozebwa ye theme ya budget eno bw'obanga ogyetegereza. Akati weebuuzeemu nti president oba gavumenti efuniramu wa mukola projections ennene nga terina means. Ate bwe mala netugamba tetugenda kwesiba ku bazungu tetugenda kufukamirira basiyazi naye nga otuteereddewo ambiguity mu expectation. Nze ndowooza nti budget eno bagikoledde bannabyabufuzi
nga Otebe kuba yayogera akimanyibwa nti y'abantu yamanyi ssente ze wezikola ki weziri naye omukyala gwe weesibako wa parish development model mukyala Lilian economy ebeera ne indicators nyingi naye without applying any scientific indicator njagala Otebe abeerewo amazima atubulire life of a retail business mu muluka mwasu oba kitegedde nti nze nkola n'abantu abasuubuzi abanene naddala abava ebweru wa Uganda bangi bakulozinza amaduuka bagenzi jo nina edduuka linabaddeko musajja n'aŋŋamba nti Uganda Revenue Authority ezze wano nekola tax revision nkubye biiru ya $4,000,000 KCC ensaba ground rate ate yagala nkola renew okuliizi n'aŋŋamba naye ekizimbe kikyo okuggyako wano wendi n'omuzigo ogunninaanyi waggulu wakalu okiwulira business ziri stranded others are closing era kyova olaba nti bino ono byayogerako ebya parish development model ffe lwaki twabikuba lwaki ogamba nti tubiyita lwaki obiyita byabufuzi ate nga ddala kituufu byabufuzi nti bw'obanga olina kyoyagala okujja bw'oba olina Museveni agamba ayagala kuleeta 40% mu money economy naye atunuulidde fact emu yokka capitation grant mu miliyoni 10 zakoze eki zagenda okugaba what about other considerations okugeza nga market kubanga kati okutte ebyala okozesa sente oziwadde akabiina akabatunzi okiwulira bamazima nnyo sente zonna bazinvestinze batandise okutunga omwezi ogusooka n'ogwokubiri naye tewali katale banasigala nga bakola oba banagende wakakande ne mama Fina babaweeyo akati ak'omukisa ankweka information kati ninyo nkulumanja ensonga eyo gyayogeddeko nkulu owadde abantu bakole bafune ebyalaani naye akatale tekali naye ne uniform ya police oba ey'amagye tosobola kugiwa bano bagitunge naye buli musirikale gwolabaawo uniform ye ng'ogasseko n'engatto tumwambaza emitwalo 8 naye ezo sente zirina engeri gyezitemebwatemebwa bwe bati naye nga bano boowadde ebyalaani bewandi gino emirimu ne bagikola ki ne bagikola mu bumpimpi nze ngenza okutunuulira nga bajeti eno si y'Abannayuganda bajeti eno eriko bannannyiniyo abagwira kubanga bw'otunuulira sente sectors mwe zagenze munnayuganda okufunamu era olina okubanga wasuze wa bujingo mu overnight mu byobulimi bazitaddewa Otebe akugambye mbu bwe baziteeka mu security era ziba zigenze mu byabulimi kuba teryalima ng'emmundu zikola ki zivuga naye security debate yagaana okyuka eri stagnant okiwulira ekyali mu kugula ekyali mu kurecruiting abantu basirikale bangi ekyali mu kugula ebyokulwanyisa naye nga ne justification essaawa zino tekola ki nze ndowooza nti nandiwuliriza Otebe singa debate ku security kati egeze mu kyebayita economic security mu economic security focus tuba tutunuulira market indicators olwaleero consumption ability y'abantu okujja ku dduuka okupurchasinga ebintu tewali so kino ekifaananyi Otebe kyosiize kyabulimba mukyala Lilian nali ku mukutu gwa TV ogumu nendaba omwami Ramadhan Gobi ng'ayogera ku kigambo ng'agezaako okujustifyinga eno thrust gye bakoze mu budget neva ku sente ze basooka okuyisa ne bayisa endala naga nti waliwo sente ezigenda okumanaginga amabanja ebbanja lyaffe sofa tuli ku n'agamba naddala eryawa n'agamba nti wabula gavumenti egenda kuleeta zi treasury bills ezizeeyo mu zi commercial banks ng'ebeesasudde ki okitegedde kati ku lupapula balaga nti waliwo sente ezize mu saturation but in reality teziriyo era yamaliriza agamba nti titulowooza nti maaso keyo tuyinza okubeera ne sente nyingi mu saturation kati kwolwo zi banka lwe zijja okwesasula nga zireeta zeyambisa ki instruments zino zi treasury bill basebe ne banyabo oluzungu lungi literally kyekitegeeza Vianney kyabadde agamba nti bwe tubadde twewola
nga tusasula amagoba ga bitundu 2 ku buli 100 either tetugenda kufuna batuwola kubanga bwebanga percentage eyo yeri mu tteeka interest rate nga yeri mu tteeka banka eyinza obutangamba nti leeta 25 oba 30%. Wabula kyegenda okukola bwe naagendanga nti ngenze mu banka kwewola bajja kunteerawo obukwakulizo bungi nga looni sigisobola. Business eba egenda kukola ki? Egenda closinga. Okuva leero budget lwesomeddwa okutuuka mu December singa tewaliiwo kikyukamu ndaba obulamu obujjudde okubonaabona n'abadde ntandika seno nakugambye abantu tebanazza abaana ku masomero. Vyani nakuga nti tulina n'essomero ly'emitwalo 8 naye abaana mu zoni ye bakyali luddawa waka. Oteba yefumintirizeemu biki ebireeta ebintu bino because saagala twelime nti tukyali mu society eri omuzadde aga nti saagala mwana wange agende kusoma. No. Era nakoze bulungi akugambye nti neza parish development models emuleese bwe zijja zisanga family erimu abalwadde lwa nsonga balya bubi. Bwe zijja mu family erina abali stranded abalina okudda ku ssomero. Therefore tezigenda mu ebyo mwe mwagala zigende because zinange sobola kwata sente ngende nsubula ebyalaani sinza genda kusubula byalaani bya parish development model nga sinaza baana ku ssomero. So nze ndowooza nti bannayuganda mubatera nnyo okuavoidinga debate ku politics naye akatuubagiro kano konna kava mu byabufuzi bitya titemuwuliriza nteekateeka z'abannabyabufuzi oteba atuga nti eno budget y'abantu eno budget yaki okusinziira ku kifaananyi eno ya koligenda okusinziira ku kifaananyi kyasiize anti nze nkugambye nti abantu muwulirize ebigambo by'abannabyabufuzi mutegeere amakulu amakusike. Otebe bagenda nti budget y'abantu ya bo abagenda okwesimbawo naddala mu kibiina ky'NRM. Sente zaabwe bo era mukakamu leero mu studio bulijjo ntera nnyo okwogera nga nkayanya leero mu mukakamu nnyo kubanga amanyi ekyabwe kiyise akasente kaabwe era baseba abanoonya eyo gyayitira anoonya akalulu taddamu bakiina mutalinaamu ezaabwe zaalabise naye ffe revenue berina okusolozaamu obuse 30 twakalubiriddwa dda kubanga ne katale tetulinaayo bye tutunda ne bwe tuba tubirina abajja okubigula tetukola ki tetubiraba so tetusobola kubeera wano tetuga nti eyo budget y'abantu ndaba okubonaabona okugenda okukendeezebwako olwokuba nti Uganda tulina emmere naye singa tubadde mu ggwanga nga Sudan nga n'emmere yakugula obulamu bubadde bugenda kuba buzibu nnyo okutandika ne leero budget lwesomeddwa okutuuka ate lwe tunaalaba endala. Nayanziza mwami Mayanja mwami Otebe bwe kiba nti priority ku lino gavumenti egiwadde ebyobulimi ebyobulambuzi oba oliawo n'ebirala ate nga ssente zibatadde mu ntono nnyo okusinga ku zibatadde mu security. Tusuubire nti security ye priority naye batubulizabuliza eno mu kuteekawo agriculture ekisookera ddala because ssente eziri eri bwe ziba nga ziri obuse 9 ng'ate mu byobulimi bye bagamba nti bye bagenda okuteekamu amaanyi oba bagenda okuteekamu ssente ku mulundi guno babiwadde akasekamu. Kakati njakusobola okuddamu mwami Mayanja katono ne mwami Vianney biboogeddeko ku parish model. Mwami Vianney setting y'ekibuga nga Kampala parish model teri mutanda ateekeddwa kusinziza parish model nkasasula license era oyo wedduuka gugamba gw'osupplyinga sente za parish model zagwa ku mutata yali tateekeddwa okuzifuna kuba parish model kitegeeza the parish we want to be nti baatunuulira abantu abo omuntu alina edduuka retail shop kiba kikolaga nti asasula license awo oli awo n'omusolo kusinziira ku sitoko gyakola ki gyalina ne PDM ono naddala pila namba 3 ya financial inclusion buni era pillars musanvu parish model mulimu ne ya mindset change kakati bano eyo pila bwe balina okukola ki okugwa mwami Mayanja ne mune Vianney nti bw'oba okyalina ekirowoozo lwaleero nti bwenkuwa miliyoni 1 ojja kugikwata otwale omwana ku ssomero naye ng'okimanyi nti n'ettaamu ejja bagenda kubanya miliyoni 1 oba betaaga mindset change okusomesa nti investinga miliyoni 1 osobole okufuna ttaamu ejja sente zikola ki esobole okutwala omwana ku ssomero nekola ki neddako
sasa PDM z'abantu bazikwati abantu bazifuna ze olwale sirime yawe machindi naye kwa research ku government programs ngana yosobola okukola ki okukikola ngamba ati abantu 10 bafunye sente good era etambula bulungi at least 85% machindi ekola ki etambula ne mu Kampala wonna bafunye so si machindi oka bwogera kukundi ku security bwe twogera ku security tutegeeza bintu bingi olwala mwami Mayanja ne Vianney bakimanyi nti security tutegeeza okwambaza abasirikale tutegeeza abajaasi abapoliisi prisons n'abalala tutegeeza okubagulira emmere okubaliisa n'okutereeza embeera yaabwe ey'obyobulamu n'ebigula bigwa mu koweero tetunudde bw'ogamba okugula ebyokulwanyisa ayinza ogamba nti Uganda teri muwo yonna ono alina okukima nti Uganda yeetooloddwa rebel groups ez'enjawulo ezisinzira mu neighboring countries Congo tulina ADF etusumba wano buki era naye akimanyi olwaleero nti eggye lya Uganda liri mu bibira by'engo bikola ki liri mu ffeffe tabayeekera eyo nayo na budget ogitunuulira just ennyonyi helicopter ennwanyi eba mu buwumbi bino bye tumulina okuyimanya Mwami Mayanja tusesetuke tuveewo tulowooze era kugambi olwala eggye ly'eggwanga liriko mulikola ki bali mu kubita abayeekera ne Somalia waliyo tebatwalayo gundi bikoola oba misubiri nga bwe osobola okulabisa Munnayuganda so budget ya security Mayanja ne bw'okola otya n'oteeka amasomero nga malungi ganekaanekana amalwaliro otaddemu eddagala era abantu bajja kudduka buddusa kuleka eddagala era amasomero bakole ki bagalekaawo so ensonga ya security nkulu nnyo mu mawanga gonna waliyo amawanga agatakyalina security nga bw'ogyogerako bwekiri kisiganye amakomera gafuuka kasino nga kubanga kimbuulira obuzibu bw'abano kye balina baagala kugeraganya Uganda tebamanyi histori yaayo kuba ku independence katugigeraageranye ne Burundi ate tunagamba katuleke mwami ate basooka amaleyo teberako na lutalo lwonna yadde okuwunyiriza olutalo lwonna naye Uganda tunuulira obukulembeze badde bujja kukyuka butya n'okutuuka olwaleero tunuulira neighboring countries tuli tutya olutalo weeruli so ndibogamba tukale trillion meka 2 ogateeke mu education ba mu health good naye banabeera mu gundi ki mu environment ki kyalirane otebe katwale information eno philosophy yaffe ffe tulowooza nti twalwana nnyo olw'ensonga twali backward era yendowooza ya Uganda People's Congress bo bagamba tensibuko ya buli kizibu ekiri ku nsi butamanyi nze ndowooza nti bwe nkwata trillion za 2 n'enziteeka mu education sisigaza myekera Congo era ffe kwe kukkiriza kwaffe ffe tulowooza nti security eshifting okuva kuki ku mundu security egende mu diplomacy ekitulwanya kubanga oyogedde nti tunulira obuyinza bwe buzize bukyuka naye ffenna nga bannayuganda tucontributinze towards the stability of the state kati akaseera kano 35 years later twandibadde kati tulina design empya gye tukola ki biki ebireetera zi gavumenti okukyuka injustice corruption kakati omanyi mamanyi kyerabidde nti mulimu n'amawanga gabaddengawo nga kimu kitambula bulungi naye gavumenti nebagimamulako naye nga bakozesa emundu ekyo olina okukimanya right ekirala nti bw'otunula Uganda olwala engeri weyimiridde tetulina bintu bikwa amawanga agamu agalina gundi yaabwe eri wansi bajeti yaabwe amawanga agamu ogatunuulira basobola kwemanufacturing ebyokulwanyisa nga babyekolera olwalala kiri mu Exim Bank government epromotinga gundi exports bwewola sente mu Exim Bank ono gyadde agamba export bw'aba agenze bagala ebintu byokola ki ofulumya ebintu ebweru right ogenda otunda ebintu wa ofulumya ebweru kakati bakola ku 1% okiwulira gundi eyo loan bwajja wano ku commercial banks eti government egenda kwewola naye munaso ogenda okola ki wewole pasta badakirabika bulungi nti byonna bitegekezawo okulwanyisa olwaleero
gwe muna Uganda akuteekereteekere nti mu Uganda Development Bank interest eri wansi gy'oba okola ki gy'oba olaga because gavumenti egenda agenda mugundi mu Commercial Development Bank yewole ne munansi edagenda mu zino banka ki mu zino banka endala ffe bannabatalina gundi mortgage gye tuwaayo egenda mu banka gye ŋŋenda ffe egenda mu Stanbic gye ŋŋenda nze kugambye genda mu Uganda Development Bank ogyeyo loan gavumenti gyetagenda kuvuganya naawe interest eri wansi nze akasobola genda nga sirina mortgage gye mpaayo njagenda mu zino sente entono zitandikirwa nga parish model oba emyoga nkole ki nkole problem gye ngambye nti bano parish model batunula finance inclusion yokka pira eyokusatu ne tulene mindset change mugende mugende mukole ki ekyo kyabyabufuzi era nawe okimanyi nawe kanyini no mindset kyabyabufuzi era nawe okimanyi kuki bufuzi kutya kati kankubuze mindset change parish model nokuja ne kambe mayanja mino eno wogikwata togenda kugundi wakuserena okulya okatotukangayo nosobola okugikozesa mwaka guno okola ki n'ogenda ku Serena ate n'ofisaawo neki n'endala emanyisa kye gye kugamba sigamba tukwadde miliyoni emu ekyopa akalulu si ye tuliko because n'abanupu tubawa ne UDP tukola tubawa ate bajja tuwa bululu so n'abantu bennyini betaga mindset change sibanjo bamukunyame gye kiri bangule mulimu ataddewo namukole ki mu leadership school so at the end of the day singa tulina gundi principles za NRM wide release affe twagala promotinga gundi man economy man economy tugipromoting nenga n'abantu bali peaceful nga bakola nga security ekola kyetambula people security mawanga gonna bajiwa priority bakiwulira mawanga gonna kati budget soboka nga tezikwatagana notunulire bwanga togamba nti eno security kati eri stable that's why bakendeza ki kutunda katugeza twainga Bungereza budget yabwe singa sente baziteka mu education bagiteeka tebagiteeka mu security lwaki ndagala ombuli nti Bungereza erina threat kima neiba baayo tewali they are peaceful and stable ekitali mu Uganda singa tunateekateeka security ebengeri nungi kati mweba mayanja abagamba nti olwaleero tulina okubanga security tugibetinga ku level diplomatic nti oli agamba ekimutwala mu nsiko olwokuba tali mumativu neno wano gundi ye koni yagamba ekyamuyingiza mu nsiko mbagala Uganda tambule ku mateeka 10 agamba ibwe ye mukatuliki kati ayawukana abakyana wa 10 point program mwali media dini of course byali ebyeddiini banga mukyayitamuza ebyawula mugundi mukimusi olagamba njakutambuza ku mateeka 10 aga Katonda okiwulira gagala okuteeka mu nsi olwalo EGF kugamba ki agenda ye kibache libali mu nsiko wewa neyanziza njagala nzira wa Mivian kugamba ati ekijiteza mu nsiko tewali demokrasia mu Uganda eyekibemeti demokrasia ejeri anondo kali beneficiary wa demokrasia anoona atude the beneficiary hadi olumu just abantu bagala kucyankalanya eggwanga at the end of that day ne costinga etubanga tukola ki tuyisa budget engeza security katoga abantu okubakuuma neyanziza nnyo neyanzige mwami Otebe mukulu Vianney tusobola okutambuza eggwanga ne batusobola embalirira yaffe tusobola ogikola nga tetwewoze because president atugambye nti yeerakkiriza mu nsonga ya kwewola akkiriza nnyo mu kyokuba nti tukaatinga oba tukendeeza ku nsaasaanya yaffe ne tukozesa ekitono ekyo ekiriwo eriyale abakyasuubira ebinene mu Museveni basaasirako ekisookera ddala ye bajeti ye buli luki erinnya naye ffe atugamba tukekkereze naye ensangi ziri eri abadde akozesa 2.8 billion mu lunaku miliyoni 2,800 buli lunaku obukadde kati yakyusizza lunaku akozesa miliyoni 3,000 buli lunaku naye yakugamba you must be frugal kyensuubira nti si kituufu naye kanyambeko mwami Otebe gavumenti eno yalina justification ng'eteeka sente mu security wakati nga issues za northern nga balinayo Itongwa balinayo Bakoni balinayo rebel groups nga 8 Mwami Museveni essaawa zino batugamba nti buli kimu kiteredde ffe tugamba nti buli kimu bwe kiba kiteredde kitegeeza ki nti sente z'obadde oteeka mu zino ono sources
ziteekwa okukendeerayo kubanga you have registered a success. Teziteekwa kweyongera bweyongeze kubanga zandyeyongedde. If the justification was nti bali abaali batulwanisa zaali groups 7 kati ziri groups 15, it could have been justified nti abalwana beeyongedde. Naye wano omuga nti emirembe egiri wano gya kimmemmette. Kitegeeza ki nti wabaddewo improvement. Then improvement eno ereeta reduction in cost. Tezisobola kubeera nga sente zo ziri ku an increasing level. Anti ebbanja lye twetaaga okusasula nalyo lirinnye. Yensonga lwaki bajeti yaffe erinnye. Nti sente zo eza security tezirina kubeera nga zikola ki? Kubanga nkulaze nenkuga nti be wali olwana nabo groups zaalinga 11. Kati buli lucha wano gambo ina ADF. Banansi basuubira nti wali walina group nyingi kati oyineemu. Sente ziteekwa okukyusibwa zobadde oteeka mu security ne tulanga zikola ki? Ne ensonga endala enkulu wano gye ndabye. Government eno kiki kyenaganye nti lying by figures. Government eno etugamba nti mu UDB erinamu capacity eya 1.6 trillion. Ne UDB eno ekulaga nti wakati nga sente ze babadde bagaba waliwo kye tuyita abafunye emirimu emitwalo 5 mu 100 bano bafunye emirimu. Naye bw'ogenda tulina yubose ekulaga nti kampuni zigwa n'ababadde balina emirimu tebakyalina mirimu. Kyenzizayo nga nkugamba ti bino tobitunuulira, bino just figures. Reality ebeera ku kyalo ffe nga bawangalira mu ghetto. Tiriyan gwe kiki kyolaba. Gundi yali akola akyakola. Ono y'abaana baali basoma tebakyasoma. Gwe gwalina karakita entuufu, simba entuufu erina okulaga ebigenda mu maaso. Ne wano bongera okukulaga nti mu UDB bataddeyo capitalization ya 55 billion. Naye nga accessibility yazo even it is a matter of debate. Era njagala Otebe ajjukire bwe baleeta fund gye bayita Youth Entrepreneurship Fund 2014-2015. Naye nga zaali zitambulira mu banks 2, Centenary Bank oba ne DFCU. Naye nga buli bank erina requirements zaki zanjawulo. Okutuusa ffe abamu we twatuukirira banka negamba gavumenti yabadde n'ebizibu nga mugitaddeko akazito. Ffe nga tulina sente zaffe ze twagala okuwola naye nga abantu tebajja zikola ki? Tuzeewola. Gavumenti nefuuka makete ya loans zaffe ne sente si za gavumenti za banks. Okay. Era eyo programu yafa. So kya bulijjo nti gavumenti esobola okusikambula abantu nebatunuza naye nga bwebatunuza tewali kiriwo. So nze kyensaba era kyenjagala okutegeeza abantu bannange baleme fokasi yaabwe ereme kubeera ku figures za gavumenti. Kubanga figures za gavumenti zonna nga twatandise okuzidebatingako waneeno zonna kubanga njagala okukuwa ekyokulabirako. IGG emabegaawo yatugamba nti trillion 10 ze zigenda mu bulyake ze zibbibwa. Naye bwe zaaweze nga zi trillion 7.2 tezigenda kusigala 10. Ate kati zigenda kola zigenda kweyongera. Obubbi wano bufuuse nga buli ku industrial scale. Kati omukono gw'ekyuma gutandise. Tewali bakulimba oyazanya mu buzanyi. Ababaka be basibye okuli Honorable Namuju Sise. Nkugambye Mwami Museveni yazanya mu buzanyi nakugambye obuzibu bw'olina buli obuzibu totera genda mu kandolindoli. Kati fabera mu bundolindoli tusobola okulaba tugamba kati wana amoti asa. Nze mu birala. Ali ku true story. Awazanya mu buzanyi kyogamba bwe bakutuma ababbi otwana mu Jusise. Nga bakutumya ababbi wano mu Uganda. Sente za COVID zokanga twakava mu COVID. Otwana mu Jusise. Buno obubbi buteeketeeke. Ne master planner waabwo yasinga okuba omufere wane. Ekonomi yaffe bw'ogitunuulira ekyali kukuba ettuufu. Economy tesobola kutereera kubanga tozze mu kibuzo kya byabufuzi. Kubanga economy yo ngenzo olaba Mwami Museveni programu ye agamba nti in 15 years ayagala kubeera na Uganda an economy nga it is worth $60 billion. Olaba nga
akola projections zatasobola naye n'atuteekawo n'atugumaza timusuubire eyo. Guno mulimu gwaffe abali waneeno okutegeeza abantu temubako kye musuubira kubanga ebintu byayonoonese. Ebyo bya Vision 2040 alimba kubanga njagala okuwayo ekyokulabirako. Bw'oba okola budget tunuulira ebintu bibiri oba bisatu. Bw'oba ng'oli an-African tunuulira NDP3 gye bagezaako okulanga. Tunuulira gundi Mission 2040 otunule ne mission ya Africa 2063. Ebyo byonna bw'onaagenda ng'obyetegereza n'otandika okucomputinga figures n'olabanga ebyokusoma ebyobulamu bina 9 trillion bijja kukulaga nti talinawo kyaliwo, talinawo direction. Nti bino NDP3 nungi naye si gye batambulirako. Nti Mission 2040 nungi naye si gye batambulirako. Kubanga ekikulaga si gye batambulirako kiteekwa kubeera mu figures zino zakulaga. Kubanga the end of the day nze kisinga okunnuma bwe bandaga mu security nti balinayo 9 trillion. Ezo size bagenda n'okubeera nayo zino bagenda ogenda kwesanga bakoze supplementary wakati bajja kubeerayo na 11 trillion. Ne mu bino ebigasa abantu ba wansi ng'ebyenjigiriza bakulimye nti balinayo 9. Ne bwe babanga bamaze mu mwaka guggwako bakolenga actual budget. Mu actual budget ejja kulanga ne bwo bigasa tebisobola kuweza 9 trillion. Kyekiri eri Ssemujjunganda yali agamba. Ssemujjunganda yali agamba nti government eteeka kati buli luvannyuma lwa mwaka nga guggwako netuwa budget entuufu. Kubanga wakati bw'otunuulira wano ekibadde wano budget gye tuvuddeko balugambye badde 56 trillion. Ne bw'ogezaako okucomputinga ebisigadde ogenda kulanga yali ku 41 trillion. Kugamba waliwo ekintu ekiri wano ekiri okulya eggwanga lyaffe naye tutunula butunuzi. Kubanga oli ajja kugamba nti you must be frugal. Ne but Mr. Museveni understand to be a problem. Sente ezisinga zigenda wuwe. Njagala okusembyayo kino nti obubbi bw'ensimbi waneeno bubufuuse ligali. Omuntu abba sente naye nga sente azibba mu mateeka nga n'abasayinizeeko basayinizeeko ne sente n'azibba mu mateeka ne zigenda nti mwa Museveni buli lunaku ffe tukkiriza atwale nga 3 billion naye nga naffe tukkiriza naye nga sente zikola ki nga zitwalibwa. Kubanga abala bajja kugamba nti ezo sente zi ratified by parliament. But at the end of the day osobola okulaba nga nkugamba nti ne slave trade lyaliteeka nga bamukkiriza but was it good? Apartheid policy lyaliteeka nga akkirizibwa but was it good? Webale nnyo webalidde ddala Mwami Vianney. Mwami Mayanja nga tunatera okuwunzika. We headed for the worst. Embeera esusse evudde mu nteeko okusinziira ku bye munnyonnyodde. Nayogedde dda nti wataabeewo kikyukamu kubanga bannaffe baatuwadde emboozi buli omu agyefumiitirizeeko nga tuli ku trillions 5 mu mmeka era twali tuli bubi. Ffe abawona okuva mu COVID collections zaffe zikyali limited to only 30 trillions. Kyokka ebyetaago byaffe okusinziira ku nteekateeka eno gye basoosotodde olwaleero tuli mu trillions 7 plus. Ekibuuzo ekirina okubeera ku mutwe gwa Munnayuganda, sente zigenda okusavisinga budget eno zigenda kuvaawa. President agamba tukendeze ku expenditure. Naye ayina waatunula bw'aba ayogera ku expenditure ayina waatunula. Amaloboozi gavudde ne gagamba titusookere ku administrative cost. Tetwetaaga parliament y'abantu 5 kubanga India eyina abantu akakadde akawumbi kamu. Eyina ababaka 5. Bw'ogikerageranya mu GDP n'ebirala byammwe ebyo eby'oluzungu Uganda tubeera ddwafu. Naye mu namba z'abakiise mu parliament tutuula ne India kati. Oba kitegedde? Ne tujja ne tugamba president nti eggwanga erya embracinga digital migration minimizinga ku human resource deployment tetukyetaaga RDC, deputy RDC, assistant deputy assistant. Okay. Ezo zonna wasteful
expenditures. Ne President Museveni wobyogerako ebyo ng'agamba oli imperialist, oli agent w'abasiyazi. Okitegedde? Robert, society eri progressive, society tesobola kubeera ng'eri locked mu history waayo. Oba kiwandiika mu world over security budget wewa maximum respect. Yes, I hear you. Naye eggwanga akabonero kaffe aka crested crane kategeeza nti we are making another step forward. Vianney kyabadde agamba nti maybe in the 90s twali tusobola okuwuliriza the justification about security budget. Kubanga naffe twali tukimanyi waliwo Lakwena, waliwo Itongo, waliwani. But as we speak today, fete abamu tukkiriza n'okkiriza nti n'ensonga ezirwanya abasigadde mu kulwana ziri political, zisobola okuteesebwako nga tetuguze mundu. Okay? So bwe tuba nga twagala kuzimba eggwanga, Robert, leka kutujeregerera mu twetaaga mindset change. Ffe tukugambye nti approach yamwe ey'okulowooza nti parish development model egenda kuleeta stimulus mu byenfuna eggwanga litambule. Tukugambye nti n'aboledde be mwawadde tusabira n'abalala mubawe. Bwe munaamalayo round mugenda kudda ku square zero. Lwaki? Nti be muwadde capital okujja mu economy bazze mu economy enfu. Yes, there's going to be a lot of production, but there's going to be no market. Ntegerekese. Okay. So basebo ne banyabo ffe twabirabye dde era nzo kyovola basirina excitement bwe nazze kusonna bagambye nti abazadde abamu bakyalwana okuzza abaana mu masomero. Tugenda mu wiiki yakumeka yakusatu. Ate nange ng'omuntu kino nki experience nzeeko manyi kye kitegeeza, manyi obulumi obukirimu. Robert, ng'oli muzadde goli mwakisa oli headmaster tosasula fees, naye ng'oli muzadde tewaliyo nsonga ndala yonna eyinza kugaana kuzza mwana ku ssomero leero ng'okole anaasoma enkya oba n'ekikyamu ku mutwe. Naawe oba osaana mindset change, kubanga tuffe tubeera ku bitundu ebiriko n'abantu abatambula okulaba amaka agalina abaana abatagenze ku ssomero. Kyandibadde kya bumenyi bw'amateeka gavumenti yaleeta UPE nga wali abaana abaliki abakyali awaka. Akati okubalansinga ebibiri ebyo tekinabeera kyangu nga bwe tulinda obusente obwo bwa parish development model, bwe tuwulira abasipiika bwe beeyagala buli waayita amansa, bwe tulaba President Museveni n'okukudaala kwe bw'ayogera ku babbi abanga akawuna naye nga kamwafu peti omuntu omukonako naye nga nejadduka alaga nawe omanya gye kikola ki lwansonga nti President yandituwadde ku ssuubi nti twagala eggwanga kulitwala ku mutendera guno. Okay. Naye atera nnyo okwogera ekigambo kye bayita bottlenecks. Ezimu ku bottlenecks ezitulemesezza otuukawo wakayanira is corruption. N'olwaleero luno tewaliwo kabonero muntu kayinza kwesiga nti enguzi, kubanga President Museveni abadde nga akwata abantu n'abateeka mu kkomera. Mukula yali musibe yavaayo lwa Museveni. Gilbert Bukenya yasibwako, Jim Muweza akyakola naye. I can go on and on and on. Nalabye ono omukyala gondi ani ono omukyala ani Kaboyo. Kaboyo convict yali ezaffe naga temuntwala luzira nze kanzikomyewo. Oba kitegedde? So as long as government ekyali extravagant, government nga tefaayo ku bantu, government eno yeraliikirira nnyo abagwira. Era njagala kubuuza Robert nti budget yandibadde y'abantu nga allocations bwe zinaaba ziri implementingibwa zigenda kukolebwako bannayuganda. Kati kankubuulire sente zigenda mu security bannayuganda tukozesaako butini. Ezisingamu obungi zibeera na kampani ate nga zaabagwira ezitusupplyinga. Ntegerekese bwe tugamba nti tugenda kuzimba nguudo era si bannayuganda be bazizimba, babeera bagwira. Kati nzaawe nkubuuliza nti kiki kyosinzirako budget eno giyita ey'abantu olw'otusente twamwatuteereddeyo lwa parish development model? Kubanga eza infrastructure development ffenna tukimanyi nti tewaliwo kampani ya Uganda erina capacity yadde ezimba ekizimbe. Teriiwo.
yali zimwe Katonda namujulula construction yabagwira ntegerekese chokawe yewasinga ogenda sente zaffe era wakesi satu ganti abe Kampala ngule spare wembirizi kubanga engudo za mwezi kyalimbye emyaka atenga mutufu so nze ndowooza nti bannayuganda tulina ebintu bibiri nga bw'osiibula ekisookerwako bino byonna bijja lwa byabufuzi era nawe mwami Robert Otebe n'ezo entalo ze twalwananga n'ebyo ebyabeeranga it was a political question. Okay? So bannayuganda mutandika okuwuliriza ebyobufuzi ate mutunulire nnyo bannabyabufuzi nga tulina omukisa oguli mu constitution ogw'okukyusa aba NRM ekyo kye mwajja nakyo ekya no change kati kitumenya kitunyiga akaseera katuuse tukyuse kwa President Museveni after all ne kati alowooza ku ggulu twetaagayo kati alowooza ku Uganda kubono yayogera ate tanywa mwenge yayogera nti nze kati saawa zino ndowooza ggulu ntegerekese. Okay. So abatugoberera mwebale nnyo okututeeka mu ddala weewaawo neyanziza mwami Mayanja Mukuluvian nga bw'osiibula ku nsonga eno bakumulamu ogulunaku olwaleero. Ekisookera ddala abantu abagenda mu nsiko bagenda ku nsonga za byabufuzi basically. Era kyova olaba bamayanja bano balonda non-violent struggle bo ne baga nti tujja kugenda mu nsiko naye waliwo bali abagamba nti bamayanja mwogedde nnyo ne gwe mwogera naye temumutegeera bintu byaliko ffe tugenze ne bamayanja tebagaana bali bagenda nga tebasose kubeebuuzaako nebo ne bagenda naye ng'ekibatwala basically kyekibuuzo eky'ebyobufuzi ekiteekwa okuddibwamu kyova olaba essaawa zino tugamba nti wateekwa okubeerawo omukisa ow'okutuula n'abantu bano eno tubeeku bye tulizolovinga kubanga n'abantu bano nabo baagala eggwanga lyabwe nabo baagala okubeera mu ggwanga eddungi nabo balina okwolesebwa nga baagala babeere mu ggwanga eritaliimu kwawulayawula ku nsonga z'amadiini oba ku nsonga z'amawanga naye mu ebyo byonna nga byogeddwa njagala okutegeeza ababadde bagoberera pulogulaamu eno sigamba nti mbamalamu maanyi naye tewaliwo kirungi kyemugenda kusuubira mu bajeti eno kubanga ffe twamaze okugyetegereza ne tulaba nga bajeti etutwala butwazi mu kalulu ne bw'olaba ezo ssente zigenda mu bululu nekitudizayo ku kiri eri kye nagambye nti byonna bw'ogenda okubitunuulira bigezaako kuzimba obwannakyemalira omuzungu kyayinza okuyita political patronage naye ligenda kubeera ddimwa lyabo abatawagira ebikolwa nga bineeno nsuubira nti ke kaseera wakati nga tugyewo oba nupu ekola bino oba abamayanja bakola biri eri nze nsuubira ke kana akaseera at this occasion kwe tuteekwa okulaga amaanyi n'okulaga nti effuga ebbiri n'eno effumiti ziri n'eno tulijjawo ne tuteekawo obukulembeze bwe twagala ne tuteekawo eggwanga lye twagala wakati mu ebyo byonna nga kye tusinga okutunuulira okuzimba gavumenti nga tuzimba gavumenti ey'abantu era ng'abantu be bagiinako obwiru tetukyasobola kukulemberwa gavumenti nga tetugiinaako sse nga gavumenti ya mundu era nga byonna byetunuulire basically naye njagala okumaliriza n'okwebaza bannange baneeno betubadde nabo ku pulogulaamu amiina musule bulungi weewaawo neyanziza mukulu muwonge mwami Otebe ndakuddamu mangu nnyo ntegeeze mwami muwonge ne Mayanja bwe twogera ku gundi kubalekera nga balwana tetubapimira ku gundi ku bungi bw'ebibiina byabwe wala tubapimira ku strength ya weapons ne tactics ze bakola. ADF ndowooza kyekibiina ye rebel group erumba Uganda ng'esinzira Congo naye nga girumba mu gundi parts regions ne za Uganda ejja mu central negenda mu western northern nekuba so nga ate bo bwe baalinga bali nga bagamba lakwenda baani konjasti yali awo kaawo ye nga ali awo ndoza takola ki tavaawo nga mwangu okukola ki kwente yajjako mu Kampala tana bwe yakuba Kampala wadde Kasese ate gwe wasiibudde ekyokubiri
bano abantu ze basobedde era omulabi waffe sibanya balina kyabategeddemu batandise bagamba budget nene teri ssente zigenda kugifinansinga bamaliza bagamba Museveni zonna agenda kukola ki agenda zirya ate ssente ziriwo za byabufuzi kwegamba akati ffe bwezibaga za byabufuzi tugenda ziwa baki era tujja ziwa abantu era nabo gye bali kati munemye okutegeera teri ssente ate ssente bagenda kukola ki bagenda kuzina kyenjagala okumaliza nakyo bannayuganda bano opposition baliwo okulaba nga bakola ki batukuba paka kuwulira bubi ekitundu kyonna kyonna kyetuleeta nga gavumenti ya NRM bo bakirabanga ekitunywereza mu buyinza bo tebajja kufuna kakisa kyekyo kyekituufu tuleeta birungi abantu batusiime nga gavumenti betwabasuubiza tubikole tubituukirize tubajje mu bwavu tubateeke mu mwana ekonomi nakitebere nga nungi ate batongere obululu kati awo tugenda kukyalo kyebagamba ekya politics era omugabi teyeeseera tujja kuba abantu baffe batusimbagame mutufu batusuubiza biro tukoze eki tubifunye kakati bano basagala babiwakanye tokati nabo banajja mu buyinza that is nga bazze nawe bajja okukola ki bajja okukola banamakinde zesuubiryammwe mbere bulungi neyanzege ante obadde osiibudde mukulu viye n'omusiime busiimi n'ekyo yakyogerako omulundi ogumu mwebale nnyo mwenna abatugoberedde wano tugenda kubanga tusukkawo eddakiika kakati ebulemu kubanga ssaawa 3 zikoona ez'ekiro ky'olunaku olwaleero tutambulidde ku nsonga ekwata ku byanfuna bya ggwanga era nga tukuba ttooki mu mbalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ate bajeti esomeddwa olunaku olwaleero. So wano tugenda kubanga tusukkawo ne baza bakulu bwe tutambudde omukulu Bernard ku camera mu control room omukulu Mukose Arnold Anthony Ali Alibawa Jeremiah Mukibi mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gukoleddwa ate olunaku olwaleero nze omumbejja luwedde Lilian olunaku olwankya temusibwa Mighty Drive ate kuva ku ssaawa 2 okutuuka ssaawa 4 Snaptalk ku lwomukaaga ssaawa 12 ez'olweggulo Political Dice olunaku olw'Essande ziba ssaawa 2 ez'ekiro bino nno byonna bye twogedde bo bagenda kuba babikumenyeramenyera kimu ku kimu ku ebyo ebibadde mu mbalirira ate esomeddwa olunaku olwaleero naye nkutegeeza webusayiti yaffe eyitayo www.thealternativeuganda.org ate ojja kubanga weeyongera okututegeerako biki bye tukola n'ebirala ebisukkaawo nze omumbejja luwedde Lilian mbaagaliza kubeera bulungi mweraba. Sande sawa yanga kuwa lini